Yino speech gye nandikoze singa neekanga ng'erinnya lyange lifulumidde ku lukalala lw'abalina okubaako bye boogera ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogutegekeddwa Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ogugenda okubaawo ku Lwokutaano nga 21 Ssebaaseka w'omwaka guno wali ku kisaawe ekya Kitovu Sports Arena e Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Tebuka ayi maaso Mooji Ssemanda lukeberwa kalema ka nsinjo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo. Sebo omugenyi omukulu Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, President wa National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, omugole atukuŋŋaanyizza olwaleero Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, Speaker wa Parliament Right Honorable Aneti Anita Among n'omumyukawo, Leader of Opposition Right Honorable Joel Basekezi Ssenyonyi, Banaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo, omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, bammemba ba Parliament n'abakulembeze bonna mu gavumenti eya wakati ku mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo abali wano, Pookino n'abaami ab'amasaza bonna abaliwo, baminisita okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja ne mu gavumenti eya wakati, bannamikago ne bannabyabusuubuzi abaliwo, abakulembeze mu bitongole eby'enjawulo mu gavumenti ya wakati ne mu gavumenti ya Ssaabasajja, bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya abaliwo, ab'oluganda n'emikwano gya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, bannaffe abali ku mikutu emitimbagano buli omu gy'asinziira okugoberera, abafumbi abatuteekerateekera kye tugenda okussa awatali ggumba, yemmenyaani ndekaani, bannamasaka bakatukyaza mwenna bassebo ne bannyabo, nga nsanyuse nnyo okubalaba. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira wa Ssaabasajja okuyita mu pulogulaamu ye Entanda ya Buganda. Mu ngeri y'enjawulo kansooke neebazeemu ak'enjawulo omusajja wa Beene Pookino olw'okutukyaza, wabula nga sinnagenda wala na kwebaza Katonda olw'okututuusa ku lunaku luno mulindwa. Nsaba buli omu asiriikiriremu eddakiika mu nzikiriza ye gy'akkiririzaamu, abeeko essaala gy'awonga eri obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, Ddunda amukingirize ebimusoomooza gye tutaba. Tebuka ayi Ssaabasajja. Bakadde bange, mbalamusizzaako nnyo mwenna mu linnya ly'omutonzi w'eggulu n'ensi, so nga ate bazzukulu ba Kintu ne Nambi abaliwo mu nzikirize. Mu ngeri ey'enjawulo mbalamuseeko mu linnya lya bajjajjaffe abalwanirira ensi yaffe eno ffenna kwe tutigukira. Bakulisa enkonge n'amayinja bye musimattuse yogayoga okutuuka mu kifo kino, abavudde emitala w'amayanja mbakulisa obwengula, so nga ate nammwe abasomoserwa era nga mwe mugwa nange asoose okusomoka baalakisi y'ebbombo, neesiimye nnyo okwogerako gye muli ku mukolo nga guno. Mu nsi teriba kya muwendo kisinga bulamu obuwooma ng'ettungulu, gwe bw'otaalamuze nti banguzeeyo bwa myaka 10 weewaawo 2, bwe tutyo kye tuva twebazanga Katonda entakera olw'okugira nga kyatukwatiddwa ekisa n'atulekawo tugire nga tukyatawaanya abafumbi. Wano nno wensinziira okuyozaayoza mukadde wange Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'obulipo, enkumbaali, amayinja n'obukerokero by'oyiseemu kakyanga otonnya ku nsi okutuusa olunaku lwaleero lw'otukuŋŋaanyizza. Twebaza Katonda olw'ebirungi by'akyasobodde okukukozesa, era nnyongera okulaajanira Ddunda Ateebaka akusasule ku bibala by'entuuyo zo ng'okusiima kwe bwe kuli. Njagala okwebaza ennyo olukiiko oluteeseteese omukolo guno olukulembeddwa Dr. Abedi Bwanika omugalatiya w'ebiro bino, era ndi mugumu ssebo kooli nti wakuguka mu bya bulimi na bulunzi, mpulira muli obukakafu nti bw'etaaba entaanye n'etta amenvu twandivaawo wano nga buli omu kufa abaliwo azinnya amazina ag'akalevu. Mukama wange Oweekitiibwa Katikkiro omugenyi waffe omukulu, wakati ng'Obuganda bwennyamivu olw'obukosefu bw'empologoma yaffe
kuba teri kiyinza kubba kamwenyu kannyinimu abantu b'enju eyo ne basigala nga batiguka, wabula wakati mu masaŋŋanzira g'okusoomoozebwa kuno nkwebaza olw'eddoboozi lya Buganda okusigala nga likyawulirwa. Wabula nga bwe tukyagenda mu maaso n'okulaajanira Mutonzi ataase baffe, tuba bakuusa singa tuyimba ekitiibwa kya Buganda nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaafiirira ensi yaffe, ate neewulirwayo abantu abamu abakuba bannaabwe ku nsolobotto nga babalanga okuyaayaana okumanya ebifa ku mayitire ne ku bulamu bwa baffe. Mukama wange, ng'ennaku z'omwezi 14 Ssebaaseka w'omwaka guno bwe wali oggulawo omwoleso gw'obulimi n'obwegassi mu Buganda ogwayindira mu bulemeezi ku kisaawe ky'e Kassana, wakubiriza Abaganda ab'oludda olwo okulekeraawo okubanja ebintu byabwe abafuzi ba kuno bye baayonoona mu lutalo olwabaleeta mu buyinza. Wayongerako n'ogamba nti emyaka 4 mingi egiyiseewo kakyanga olutalo luggwa, era wabalagira nti bave mu kwekubagiza eby'okubanja ebintu byabwe ebyayonoonebwa bakwate olukato babiwummule babiveeko bagende bakole. Abantu abaafiirwa abaabwe weewaawo tweyanzeege mu kuumaddamula okutukubiriza okukola, naye abamu nga nze Maserukawo wayayanira okumanya n'okutangaazibwa mulimba mpulira ekimpalabanya nti Katikkiro omulamba bw'atulagira okulekeraawo okubanja ebintu ebyaffe bye tumanyi nti ddala byaffe ebyayonoonebwa jjo ly'abalamu mu G81, abanga atulagira nti n'ebintu ebyaffe nga Buganda gavumenti bye yabowa emyaka mingi egiyise nabyo tubiveeko gavumenti tugireke eyine. Ononsaasira Mukama wange bwe mba nze nakitegeera mu bukyamu, naye omuweesa ekimuzimbya ku kkubo kuba kulagirirwa, n'asanyuka Mukama wange nga ngoloddwa. Sebo Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba neegatta ku bantu bonna abali wano n'abatasobodde kubaawo naye nga bandiyagadde n'enkuyozaayoza nnyo okutuuka ku lunaku luno amakula, nga si lwa kukugalamiza wabula nga lwa kukwebalizaako Katonda. Abantu bangi bava mu bulamu bw'ensi nga tebafunyeyo mukisa nga guno gukuŋŋaanya abantu bangi nga bano nga beebaza Katonda lwa bulamu n'ebirungi ebiba bituukiddwako. N'olwekyo ssebo, omukolo guno si gwa bulijjo. Tetulema kwebaza Katonda olw'amagezi ge yakuwa, emikago n'emikwano n'ebirungi byakyakusobozesezza okukola ku myaka gino gyakyakuwadde egy'obuweereza bwo. So ng'era tumusaba engeri mu nsi muno gye mutali mulongoofu akusaasira olwa byonna ebirumidde oba oli awo ebitatambudde bulungi. Mu bbaluwa yange ey'okubiri ey'olukale gye nakuwandiikira ng'okyali leader of opposition ng'ennaku z'omwezi 29 April 2023 nenkuweerezaako kopi endala n'engirombojja n'enjiwanika ku mukutu gwange omugattabantu ogwa YouTube oguli mu mannya ag'Amaseruka the Poet. Nakwebaza emirimu gye wali oddukanya mu kiseera ekyo wakati mu kusoomoozebwa kw'amasaŋŋanzira g'okusoberwa n'okwemagaza kwe twalimu mu kibuyaga Kkungunta yali akulembeddwa ekiwamba abantu ekyali kikudde ejjembe, ebbula ly'emirimu mu bavubuka baffe, amabanja eggwanga lyaffe mwe litubidde, ebyobulamu eby'ekibogwe, enguudo zaffe ezikolebwa gadibengalye, enkwe mu bakulembeze n'abakulemberwa, empuliziganya y'ekibogwe wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa, enguzi, obulyake, obukenuzi n'obulabbayi. Nakutegeeza mu bbaluwa eyo nti bannansi abanoonya okubeerwa abatalina buddukiro abatulugunyiziddwa ennyo omulembe guno essuubi ly'abalimu mmwe. Nafukamira ne mbasabiranga mmwe ettabaaza yali ekulembedde okumulisa essuubi ly'abo abanyigirizibwa, Katonda ababeere mutuuse eddoboozi lyabwe awataali kwekomomma. Mu bbaluwa y'emu Mukama wange nayongerako nti bannansi bali kusuusuuta nnyo gye biriwunzikira singa obuweereza abo buli baleeta ensulumbi ku matama era n'ekinogaanya lunye nti bannansi bali kukanulira amaaso singa olikola ebibaterebula. Nakusuubiza n'okuwandiika ettabo erikwata ku byafaayo by'obukulembeze bwo Katonda bw'ali bambedde kyenkya agenda mu maaso okwekenneenya kituukane n'omutindo. Bantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanidde wano olwaleero, njagadde nnyo okusaasira bannaffe ab'ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga abayonooneddwa ebintu byabwe, gamba nga abali mu kitundu ekiyitibwa Lubigi mu Nansana n'ebitundu ebirala ebyamenyeddwa ennyumba zaabwe, nga we twogerera bangi tebakyalina we beegeka luba. Ng'abakulembeze baffe mu gavumenti eya wakati n'Obwakabaka, kuno kusoomooza kw'amaanyi nnyo gye muli bakadde bange,
weewaawo tusanyukira era twaniriza nnyo enkulaakulana y'okutumbula obutonde bw'ensi kuba bwongera okutumbula obulungi bw'ensi yaffe, naye abantu baffe abagwa mu ttuluba eryo naddala ababa basiisidde mu bifo eby'engeri eyo emyaka egiwerako nga mpaawo abagambako nti woowai, tusaanye twesse mu bigere byabwe tubalowoozengako mu ngeri ey'enjawulo, ate bwe kuba kubasengula tuleme kulondamu baana na byana. Olaba tulina obuvumu obunaayiza ababundabunda okuva mu mawanga ag'ebunaayira ne tubaleeta kuno ne tubabudamya, olwo ate abaffe abaakuno abasasula n'omusolo weewaawo busuulu be tutasobola kukolera nteekateeka ne tutumbula ebifo byaffe ne basengulwa nga tewali anyigiriziddwa. Ekyo kibuuzo nkyebuuza ne kindeka mu kutagala. Bantu ba kitaffe, nga tujaguza olw'obulamu bwa mukadde wange Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, njagadde nnyo okwebaza abakulembeze baffe abatukulembera mu nzikiriza z'eddiini ez'enjawulo olw'okutukumaakumanga mu bwetaavu. Twebaza nnyo ababaze batulyowa emyoyo mu biseera eby'okusoberwa. Twebaza bonna abasobodde okusitula amaloboozi gaabwe we baba balabye ekikyamu oba obutali bwenkanya ne bakaanyaamu nti weewaawo guli bwe gutyo, naye mu ekyo gundi ng'osusse gonja waakalira. Twongera okubalaajanira n'obuwombeefu bakadde baffe oludda olwo okwongera okutukumaakumanga kuba mmwe mwabanga essuubi nga tubuliddwa obuddukiro. Naye oluusi bwe tuwulira nti ate abamu ku baali tulyoya emyoyo ne bakola ng'omuyungagano ogw'enteeseganyeza mu nteeka eddembe ly'obuntu, ng'ate gye balina okuteeseza bannansi eddembe lyabwe lisibwemu ekitiibwa, ensonga gye bakulembeza yakusabayo mmotoka beevulumule mbwe zaabaweebwa ziwedde ku mpagala, bo nga yennyebwa yaabwe gye balaba esaanira okutega olw'ebiseera by'ensi ebibindabinda. Tetulema kuwanjagira Katonda abeere musaasizi atujjukire nga twanukulira ekibuuzo. Nnyabo ow'ekitiibwa mukubiriza olukiiko lwa Paalamenti, kaneyambisa omukisa guno nange enkwanirize ku mukolo guno era ne mbeebaza emirimu gyonna gye mutambuza ku lwa bannayuganda, kubanga obuvunaanyizibwa bw'okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu si kuliisa bijanjaalo mpiso. Njagala okutuusa okusaasira kwange okw'olwatu gy'oli olwa nnatti ezaakukaligibwa jjuuzi akaseera ke twakakuba amabega, ezitanafuya linnya lyo ng'omu wabula n'ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe okutwalira awamu. Kuba gw'omu ku bantu ab'enkizo bennyinza okusooka okulowoozaako singa nfunira emiteeru emitala w'amayanja nga neetaaga omuntu ayinza okunnunulayo, era nkusaba Mukama wange tonzigaliranga obukyabuziba buno. Kuba ensi eno mwe tutambulira tomanya Katonda kyaleeta nkya. Sirina buyinza bukusoya akajojijoji wa bibuuzo ku nsonga eno okuginnyonnyoka obulungi nga munnansi, wabula engeri gye tuli nti tusisinkanye wano mu kusaba, nsaba Katonda alongoose erinnya lya Paalamenti yaffe, eyongere n'okufuna obwesigwa mu bantu baffe be muteeseza, ate era ne Katonda atubeere afuumuulemu omwoyo omubi ogw'okweyagaliza, obukumpanya, obuli bw'enguzi n'obukenuzi singa guba gulingiza guyingiremu. Nsaba onfune bulungi Mukama wange, njogedde bwe ntyo olw'ebigenda mu maaso, ng'abakiise bo mu bukiiko obw'enjawulo batambulira mu mbeera y'okusongwamu ennu ensangi zino, ate abamu nga batambula bamagamaga. Ssebo Pulezidenti wa National Unity Platform ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert, nsanyuse nnyo okuba omu ku bafunye omukisa ogukwaniriza ku mukolo guno, nkukulisa enkonge n'amayinja mw'oyise okutuuka wano. Ku lw'abajjajjaffe abaakasukwa ku ttale mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza, ku lw'Abannayuganda abazze bawambibwa ne babuzibwawo ekifa mukokko, ne ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa abawuliriza bino abali wano n'abatulabira ku mitimbagano buli omu gy'asinzira okuwulira, nkwebaza okweresa emyaka egy'obuvubuka bwo gye wandibadde ojjaliramu ng'oli amasaali mu kitiimu wali ogwanga sereebuwa kuno, naawe ne weesoolayo ng'omu ku baana ba Uganda abafuba okulaba nga batakabanira enfuga eya demokulaasiya, ogatte ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Era wano atuma omukulu nga bw'atamagamaga, nkusaba okkiriza okusiima kwange nkuyise mu ggwe, okuntuusize mu bakadde baffe abalala ababangawo omusingi abazze batambulira mu mukululo gwe gumu mw'oli, gamba nga mukadde waffe Kano Dr. Kizza Besigye, abakulembeze mu bibiina byonna ebyayaanira obwenkanya mu nsi yaffe, ne bakadde baffe abalala Katonda be yayita ng'olutabaalo terunnagguka. Nsaba nnyo emyoyo gyabwe eddunda agiramuza omukwano. Amiina.
Mukama wange mu bbaluwa ey'olukale gye nakuwandiikira nga 25 April 2023 ne nkuweerezaako kopi endala ne ngiwanika ku mukutu gwange ogwa YouTube oguli mu mannya ga Maseruka the Poet ku muko gw'omusanvu paragulaafu ey'okuna. Nakwebaza okuba omuyungagano Kakobogo afubye okuzuukusa abavubuka baffe okwenyigira obutereevu mu ntambuza y'eggwanga lyaffe n'okugatta bannayuganda abava mu bitundu eby'enjawulo n'ekigendererwa kimu ekya Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Nkwata ey'emirimu okwesusunkula n'ova mu ghetto n'ofuuka omwana wa Uganda omutakabanizi w'eddembe kayingo, nsinziira ku ebyo okukuyita musawo omulembe guno. Wakati mu lwogoolo lw'abalyolyomi, abakonjezi, abatezi b'engwala n'abali b'enkwe, osigadde olimpa giseddugge ekyakutta omumuli n'ekigendererwa ekyokununula essuubi ly'abanyigirizibwa. Wabula osaanye okitegeere Mukama wange nti olutabaalo lwe wakulemberamu si lwangu, wabula abo bokka abalisimatuka emisanvu gy'obunyeebwa obulutegebwamu be baliroza ku buwoomereze bw'ebibala byalwo eby'eddembe Mukama bw'ali baatubedde gye biriwunzikira. Wabula era ssebo tusaanye okukimanya nti empuliziganya wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa esalawo kinene nnyo ku biseera byaffe ebinaabaawo enkya, anti obwato bufa magoba. Kale bwe ntyo ndaajanira Katonda abaluŋŋamye ne banno bwe muli mu luwenda lwe lumu, mufunenga obwa Sseruganda mukaanye singa abaawe bibasoomooza, gamba ng'obutakkaanya kuba bo tebusobola kubulawo. Awo nno obukulembeze we butegeereza okusala empenda ku butya bw'osomoka okusoomoozebwa okwandira bisenga okukalubo, naye ne kukwatibwa mu ngeri ya bwa Sseruganda ng'ate empaawa weebudde munne. Bannabyabufuzi mu bibiina eby'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mwenna abali wano, mbeebaza obukulembeze bwammwe buli omu gy'asinziira okuweerereza. Essanyu lya bannayuganda kwe kulaba ng'eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa. Amateeka agabagasa nga galondoolwa era ne gateekebwa mu nkola, omwoyo gw'okulumirirwa n'okwagaliza ensi yaffe nga tetwerowoozaako ffekka kuba tetulina kye tuligenda nakyo nga batufugika, emisolo egibasoloozebwamu nga balaba weegiraga, okuneneŋŋana mu bakulembeze ate abandibadde ekyokulabirako eri abavubuka baffe abayayaanira okwettanira okulondoola entambuza y'eggwanga lyaffe ffe bwe tuliba tugenza okwebaka lufuuke olufumo. So nga ate n'empuliziganya wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa singa baba n'obutakkaanya ebeere ya bwa Sseruganda so si kugwaŋŋana mu malaka. Ekyo nno bakadde bange kye kinaabaawula nga bwe mweyita abayigirize ku ffe be bayita Bannaome Lwemboona. Bakadde bange ab'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti, nze nno nnina endowooza nti nga tunaazimba embala y'ebyobufuzi empya, nsaba tusseemu nnyo ekitiibwa Bannayuganda nga tubalirira obudde bwabwe. Nina omukisa nti we muli wano abawera okuggyako nga mutufera bufezi, bwe muba ddala ensolo gye mugoba mwagala egwe mu kitimba. Kiki ekyandibalemesezza okwegatta ne mudda mu kulwanira ebiwagu ng'ate eno bwe mwesunga enkota, muyoya miwumbo ng'ate mudda mu kulwanira ebitole? Kati nno kambategeeze, Bannayuganda tageti emu gye baagala kasita muba nga mwenna mukkaanyiza n'eyo. Naye buli lwe muneerumaalumanga ng'obwana bw'enjala abantu abaali badde ekimu, kino kyongera kunafuya ssuubi lyabwe. Mbasaba mwezze ku bbali mukenenule, mulondobe era musengejje engeri gye muwuliziganyaamu wakati wammwe ng'abakulembeze ko n'abantu be mukulembera. Obukulembeze kitegeeza kuwabulagana so si kwegulumiza. Obukulembeze kitegeeza kuwaŋŋana bitiibwa so si kuweebulagana. Obukulembeze kitegeeza kwefumiintiriza n'omanya kiki ky'oba oyanukula era okyanukudde ddi so si kwanukuza busungu. Obukulembeze kitegeeza kuba kyakulabirako kirungi eri b'okulembera so si kuba kivume gye bali. Obukulembeze kitegeeza kuwa mukisa balala n'obawuliriza nga tonnasalawo okwewala okukosa oludda olumu oba olulala mu butanwa. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezituvuunusa ebizibu so si kuleetawo bizibu. Awo nno bwe munaatambulira ku ebyo n'ebirala eby'engeri ng'eyo, abamu ku mmwe bakadde baffe bye munsinga n'okumanya, ebiruubirirwa byammwe binaawunyiriza ku kawoowo k'ettooke evvumbike.
Mukama wange omugenyi omukulu Katikkiro wa Buganda, kanziremu nate okukwaniriza mu ngeri ey'enjawulo ng'Obuganda bweraliikirivu olwa kitaffe yakyalako ewa Kasujja. Twongera okwegayirira Katonda ataase Kabaka waffe, ate naawe akuteekeko ekisa ekinyweza n'ekituukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obwakukwasibwa bbaffe, naawali ekyema oba ekkulumusi enkaso gikube masajja, eryato lya Buganda liseeyeeye nga terisisinkanye ejjengo. N'abantu baffe tubakubiriza nti wakati nga tuyaayaanira okumanya ebifa ku bbaffe, tusaanye tusigaze empisa yaffe ng'Abaganda ey'okuwuliziganya n'okuwaŋŋana ebitiibwa. Era wano wenkusabira Mukama wange nti olaba ng'Obuganda bwonna tutegeka empaka z'ebika, empaka z'amasaza, emisinde n'ebikungo eby'engeri ng'eyo, tekyandibadde kyankizo singa tutegekayo okusaba okw'ekikungo mu nzikiriza zonna n'ab'ebyoto ne bakuma ku lwa kitaffe. Ako kalowoozo buli lwe ŋŋenda mu kirooto kensisinkana. Ssebo wange, obukulembeze yonna gye bubeera bwetobekamu okuwaanibwa, okusoomoozebwa, okuwakanyizibwa, okuvvoolwa, okuteesa n'okuwuliziganya. Wabula omuweereza buli lwaba omwesimbu mu byakola tafuna kukaluubirizibwa kuwangula mitima gy'abo babeera akulembera. Tukubiriza abantu baffe naddala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuba abeesigwa era abamativu nga bakola obuvunaanyizibwa obuba bubakwasiddwa. Omwoyo gw'obwagazi bw'Obwakabaka gwongedde okubukala mu bavubuka baffe, ne kijjawo endowooza abamu gye baabanga nayo nti Obwakabaka bw'abakadde. Era ssebo ne bw'obawulira nga balaajana eyo okumanya kitaabwe bw'ali ne gy'ali, mukwano gwa kitaabwe gwe gubaboyaanya nga beesigama ku nsonga ssemasonga 5, omuli okunyweza, okutaasa n'okukuuma Nnamulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera n'okuba obumu ng'abaana ba Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Era we tutuukidde olwaleero ng'abavubuka baffe bazuukufu ensangi zino ng'ensonga ezo bazitunuulizza eriiso George eri oyo yenna aneetantala okufumya ebyaffe. Nzikiriza nnyongereko n'ekino Mukama wange nti abavubuka baffe mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu basiŋŋaana okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala ebbula ly'emirimu. Abantu basengulwa ku ttaka naddala mu Buganda n'ebifo eby'ennono bitaaguddwa abasaatuusi awatali abakubana ku mukono. Ekitagenda kukosa ffeffekka ab'omulembe guno wabula ne bazzukulu baffe ab'emirembe egigenda okuddirira. Sijja kuba kyekubiira kwekwasa muntu nti gundi oba gundi, kuba mulimu n'abaffe ddala be twali twesiga nga tubayita bakiwombereze ne tutabalijja mboowa, ate ne tuwulira nti be bayiwa amata. Nga mmaliriza bassebo ne bannyabo, njagala okukubiriza abavubuka baffe yonna gye bali okunyiikira okukola, okulwanirira Obwakabaka n'okwagala ennono yaabwe, beenyumiririze mu buwangwa Katonda mwe yatutondeka ne langi embalagavu ze yatugabanyiza. Siraba lwaki omwana ow'obuwala wandibadde otiiririra langi yo enzirugavu Katonda gye yakusiimira, n'odda mu kwefumba ofaanane ng'akatulume. Lwaki togenda ne bakuzuukuza gye weegwanyiza? Musome nnyo era mwetabe mu by'obufuzi mumanye ekifo ky'eddembe lyammwe. Temukola bakulembeze baffe bye bakola olw'okuba mubatiisa amaaso, wabula mukole ebyo bye mulaba ebituufu era ebikkiriziganya n'amateeka agafuga eggwanga lyaffe. Ssebo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, nkuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Entasiima ebulaagiwa, nkwebaza olw'ebirungi by'okoledde Buganda ne Uganda okuva lwe watandika olugendo lwo olw'ebyobufuzi, kuba nja kuba mukuusa singa ŋŋamba nti tolina kalungi k'okoze. Olaba omuntu ne bw'aba mubi, sajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Wabula nga bwe twewonze mu maaso g'Omukama, musaba atukuze emmeeme zaffe, ensobi ze tuzze tugwamu mu kumanya ne mu butanwa, atusaasira atuwe ekisa ekitabagana, tuzze bujja eŋŋendo zaffe nga tuli balongoofu, awo nno n'ebyafaayo birituteeka mu kifo ekirungi. Mbeebaza nnyo mwenna bassebo ne bannyabo okumpuliriza. Bwe wabaawo abakoseddwa mu byenjogedde tekabadde kagenderere, naye ndi mwetegefu okuwayaamu n'oyo anyigiriziddwa ku nnamba y'essimu eri ku nkomerero y'ekiwandiiko kye mbagabanyirizaako okuli okwogera kwange. Mbaagaliza ekiseera ekiddirira ekirungi, ate era Katonda batambuze bulungi nga mudda buli omu gye yavudde
Mukama abampeere bye munjagaliza. Tebuka tebuka ayisa abasajja. Nze Maseruka the poet.